Eka ya mukuru w'ihanga rya Uganda narshi iturukumanya nka First Family omukaro myaka ce rizoba yayetabo muhuru eriyo negendo misho yo kubara abantu bona omuhange ryona erizoba President Yoweri Kaguta Museveni yayihandikisa kandi nawe yabarwa nkomnya Uganda hamwe na family ye yona. President Yoweri Kaguta Museveni yayihanangiriza abanya-Uganda bona okubasa kwetaba omuhureji ya census 2024 katubere. Mukuru w'ihanga rya Uganda w'ekitinisa Yoweri Kaguta Museveni tahabura ona yargayo no kwiga abobona abarkwenda kolemesa enteekateeka negendo misho bwa hate ninga shefururu yo kwandika abantu kuba basa kurgayo mbakecura habwo kuba government yahiza kubakwata ngo n'abarho bateganisa ebyo kubara kugendo misho nibija kufuberwa. There are some groups who say they don't want to be enumerated. Stop that, because you are when Uncle will say okuchumbagiza, you make us you interfere with our work, because this information would be used for planning to get solutions to your problems. I was happy with their questions because I could see that they are aiming at getting the data of people, but also the activities that the people do. Ebyona mukuru w'ihanga yabigambo byaba ari makageye bwa nyuma yabo kubara abantu kukorgayo bakambara kandi neka yeyona ekargaye kabarwa kandi bwa hatiya n'abanya-Uganda bijwire kandi nabamanywa omuhendo gwa kutura munjomo. Mukuru w'ihanga yargaye no kugira ngo ahona yine shonga ibere eziyabasa kwaburaho ari aba baromba bara izibara base kongeraho abivuze babatinoho aho kugira ngo icyo nacyo nkije kuyambaho okuteka tekera ihanga. I only advise them on only one thing, two things. One was Banyankole Bahororo. They think that these people are different people, but because I'm one of them, I was advising them that it's better to say Banyankole hyphen Bahororo, because what they call Banyankole are people who are born in Zimbabwe, Lyantonde, Nyabushozi, Kazo, Ibanda. Now the other issue I raised with them was the issue of finding out Ugandans who have got shares in companies. Otherwise, the whole thing is very comprehensive. That's why I've spent almost like 2 hours here. Nagira ngo abo bona barkwanga ningashaba kwenda kwemesa okubara abantu kugendo misho nibamba kuteganisa mirimo ya government ngo abwo kuba ebyona byahiza kutungwa nangwa bakamanya muhendo guri mu Uganda nibija kubarira kurungi ihanga. You interfere with our work, because this information would be used for planning to get solutions to your problems, social, economic, health, medical, because they were even asking medical questions about eyesight, about hearing, about very useful. So I thank the team. Thank you so much, and I hope you will all cooperate with them. Thank you. Dr. Chris Mukiza kandi hono gurukura wubose nangwa no yayikwatiremo nangwa yibembere nabo ababagiye kubara mukuru w'ihanga kandi yargaye no kugira ngo eka ya mukuru w'ihanga yabasa kwataganisa kurungi nabo kandi babarubwa hati n'abanya-Uganda nibamanywa umuhendo. We have covered all questions, right from the personal information to housing conditions and the services they access. The respondent was very cooperative, gave us all answers to the questions we put before them, and we are very happy that you have concluded the exercise successfully. Za asimagajis
Awa GNTV Agarkosi. Makuru yago kandi twagumizamo tukaza umurembo Rwambare obwahati bariyo nibaronda abebembezi abandi na mnonga speaker wa Mbare ey'Amatemba bwanyuma yobire ariho okubasa kurondwa nka assistant RCC ningashi omhwezi wa RCC ogweni womjwecherwa wa president omchangecho kandi Robert Chisesi niwe yahuta akaruru ako kuba speaker omusya ahabwa division ey'Amatemba narshi North Division omurembo Rwambare. Vakansara bona abarkwebembera division y'Amatemba omurembo Rwambare ono bwahatiya bargaye no kutera karuru kandi batunga speaker omusya owishengero ryabo ningashi owa kanso yabo ya division y'Amatemba. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Robert Chisesi hona no yargaye no kuhuta karurako kandi ho bwahatiya niwe speaker musya owa division y'Amatemba ahaborembo Rwambare. Abahagizi beye bona hona bargaye no kutera engaro kandi nangwa no kubasa kumusima no kwesima bubona ababasize kumuhereza karuru okureba ngo yabasa kuraba mukande babebesimbira abantu bashatu okubasa kurgayo kwetunjira bwa speaker obwa division echo. Bakasane batakolaki nebatakiriza mwebale nnyo Bwanyuma yokorga yatiyo kandi akahebwa karuru abona babe bajournalism bwakuteza ubururu nuko korgaye bakamurahiza kandi nawe akarahira kwakwija kora emirimo yeyobwe arwebembeza ruhango mbintu byona nango no kwakwija kora emirimo ero kuhesa mugame kitinesi. So in the name of the Almighty, that I will be faithful, bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. Amen. I, Chisesi Robert, I affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duty, except as may be required for the discharge of my duty, as may be specially permitted by the President. The second is the stamp of the division. This stamp, please receive it. Because you are the chairperson of this council. Yes. As you are aware, honorable councillors, you know the gown problem, and it is a shame. But being that we are going to fight corruption, just we shall start from there. When I received the office, I received the gown. Bwanyuma y'ibi byona ubira speaker wa kansejo owekitinisa Hussein Kadimba kandi ogorgereyo bwanyuma yo kutoranwa okuba assistant RCC oworembo Rwambare hona yargaye no kugira ngo obwahati ya Robert ayine ibintu byingi byayine kora obyazo mu office kandi amwine mu masiko munayija kubikora ubanga corruption senye kibuga cy'Embale esenyo Mbale City yaddanyo mabega tutambudeko mu bibuga bingi ne Mbale City libaka wadi nnyo nenga corruption yalete uli agenda mu field ateka mu nsawo tali meeting sente ku account songa omuntu yakwasi omulimu go fighting corruption. I think I'll begin from there okulabanga councils zino abasoloza sente zigenda ku accounts
zikomeo zikole emirimu mu community ne bakansala kalawensi kawe kaberenga kabaweewa. Oyogere ku nsonga Robert bwanyuma yo kurondwa kuba speaker wa kanso ejo hona yargeno ganira n'umunyamakuru witu kandi yargeno kugira ngo naje afitandi kirabizuvu ebitera imbere mu abantu bambare enkuto zona zija kukorwa ebitara bitebwe mu omurembo ahino mwirma nangwa n'ebindi bintu byinje byayiraganisa kukora. Inesanyu lingi nti banange bampadde obuvunanyizibwa okuba kulembera. Nga Northern Division ekituufu tulina challenges z'amaanyi zetuze nga tusinkana nti emisolo tegirabika. Tulina ekizibu nti sente eziva mu gavumenti naddala za road fund tezirabika, tetusobodde kolera bantu nguudo. Nze priority yange esooka eri nti njagala ordinary council meeting tulina ebintu bingi ebyokwogerako naddala ku nsonga ezikwataganira ddala ku nguudo ez'abantu baffe abatwesiga obutuwa obulungi. Ekirala gavumenti yatusuubiza nti ejja tuwa startup fund naye paka kakati galoko gavumenti tuli bubi naddala cities abantu batusuubiramu ebintu bingi mu bintu ebingi ebyo bye tutayina. Esente nazo za buzibu bakakasa akaseera katono kano ke bampadde tugenda streamlining ebintu bingi tujja kutambula bungi ate tutereeze ebintu. Committee meetings zibadde tezituula ezo ensonga ezimu esinga tukosa bintu bingi tulina ebizibu bingi naye ng'abantu ng'engeri gye bampadde obuvunanyizibwa bakakasa tujja kutambula. Dizasimwe kagesa ahawa GNTV Agarkoski. Wewe mnonga Desire Asimwe habw'amakuru ago. Polisi omunobugisu erizoba yargayo no kwebaza abanya-Uganda okushira mnonga emnyeto abaligireyo bakegita aha kitongole ekya polisi. Polisi eriyo negendo meisho no kuronda kandi hamwe no kuhandika abantu kushira mnonga emnyeto kubasa kubegitaho narishi okwegita kitongole ekya polisi. Katubirebe. Bwanyuma y'ebiro bishatu byonka kwaho obwe abanya-Uganda eminyeto bari mu kugenda misho no kuyahandikisa mu bitongole bya polisi okubasa kumusinjo kwetorero ihanga lyona hono munyamakuru witu yatunga akagisha kandi yahiko mu rembo rwambare okubasa kureba kandi okweyo okubiraho mbigenda. And then you tell you're going to wear different discipline to yourself. Nothing to say. I have now gone through as a police woman or man because I've gone through an easy interview or whatever, so I know I've gone through. Then you begin going to your boyfriend and you get pregnant. We don't want that. Be disciplined, organize your papers. We finish today, wait for the results. If you're called upon, get for training, okay? Omucyange cyavugisu honaho abana bejumbira munonga mukubasa kwehandikisa okwegita kitongole cya polisi kandi abasirikare bokwe bargayo no kushaba abazire nakubasa kweyongera kwigaba nababo okuja kwehandikisa mu kikombe cya polisi. Egenda kubibolobinga okudduka emisinde kilometers 5 okwekebeje ebyobulamu by'omuntu okubosanga nga abaana abamu basangibwa nga bali so abakugu bakobe bali abasawo bagenda kulaba nga babekere bejja okuzuulira ddala abantu bano kati nga Mbale tunolidde abaana bakudookiriza mu Kikudu Mbale City ne Mbale District then weyongereyo ne exercise mu bitundu ebyetooloddewo tukoze sensitization emala era olaba tana abaana bazze kujjako experience z'abaana nga 11 bo abatalabiseewo mu exercise naye tusuubira nti exercise genda bulungi era wali nsonga yonna abaana aba teba qualifyinze ku byetaagisa obuposible bateekeddwa kubeera nga basolibwa essira kulisa ku byobulamu by'omuntu waliwo n'abaana ab'obuwala abajja osangibwa nga balina embuto obuposible tebagenda kubeera nga balungi bakkirizibwa okugenda abalina sikazi ez'amaanyi ennyo tebajja kukkirizibwa kubeera nga beeyongerayo olw'okubanga baba basa obulamu bwabwe kumatigo okusinzira ku ebibeera ku training naye tulina essuubi nti bo abanaabayiseemu bajja kubeera nga beteekerateekera okugenda training Masindi nga obudde obutuufu butuuse omwaka mulamba. Obukozi obuyigirize twali tuteeka obuyigirize ku senior 6 naye ku luno
emphasis ebadde ya senior 4 era bano boolaba bonna ateekeddwa okubeera nga yasoma bulungi nga yayita bulungi era yayita okubala yayita oluzungu n'amasomo amalala olaba nga oqualifying of course tuli mindful nti bo abajja okubeera nga tebalina requirements ezo because tebajja kukolaki bayita naye tulina essuubi nti exercise bagikola n'obwegendeeza obulungi era abali wano tubasuubira okubeera nga akakakunuuta bakayitako kati ebisigadde kuddamu bibuuzo one on one n'okuddamu aptitude then ne medical abanayitawo kutendereezo bajja kubeera nga balindirira okubeera nga bagenda mu training ey'omwaka omulamba e police training school. If you don't do that, you're pregnant and you run, you'll die. So if you know your health is not okay, you're pregnant, you have conditions that will not allow you to go through running, because one thing, the terms were, one of the qualifications is you're supposed to be physically fit, okay? Physically fit. So if you know you're not fit in any way, I am stressing this point out. If you're pregnant or you have any ailment that will not allow you to run, please fall aside. We shall find what to do with you. Eminyete ito abasaganiraho nayo hona barombe begita mu kitongo cya polisi mbagira ngo nebegita mwakuba kikakiri kiroto cyabo kandi abandi nebagira ngo nebegita polisi okubasa kuma obusinge omucyanga cyabo nangwa no mu za district zabo. Gangera mtawatangu Priska sazo joininga polisi kubanga cyari kiroto cyange iranga ndabanga igwanga liroleta gobuwerezo obulungi banga abantu abamu igwanga muno tebali ba mazima kuba ebintu ebimu byenda mu kitundu ekyafunga odekeso mu justice mu kitundu kali bayanda abakwatira amateeka mu bantu era birangi bateekawo poliisi okuyamba abantu okwerawo okubamu. Decided to join the force because I have the interest and the passion, and I want to serve and protect my nation, Uganda, prevent and reduce on the criminal that is on the increasing rate every day. Za Simagajese ahabwa GNTV Agarkosi. Bitono makuru nugogamwe na polisi yo muri Masaka bargayo bayihanangiriza abazire barikubatera umuranga okubasa kwiciriza abana babo okwegita omukitongore cyabo echa polisi bagira nkone kintu kija kubahwera okubasa kongera kutungura ebyo kwerinda omihanga ya Uganda obwo barikwejunisa ekitongore echa polisi. Katubire. You shout your praise. You see me, I'm talking to you. Polisi muri Masaka bargaye no kuhamya ko obwahatiya okhandikisa abarkwenda kwegitara polisi kurongo gendo misho kurungi kandi tine kizu byone kibabase kureba munangwa no kubateganisa ogihiro kugira ngo abazire bangere kuhereza aba polisi abana babo nangwa n'eminyeto yangire kwegita akitongore cya polisi. Obwahatiya okwehandikisa kw'eminyeto yona erikwenda kwegita omupolisi kurongo kugendo misho kwetorori hanga lyone lya Uganda kandi muri Masaka obwahati baromba gendo misho no kwehandikisa bitu murundogo nijagumana behandikisa mu magomborra gatari gamwe na gamwe ekirabase abana okoyona haso mbyaro ebari polisi okubashikaho nangwa no kubahandikisa. Abasirikare muri Masaka bargaye no kwiga abazire ko basagumana babahereza abana nabo bakejombera omubyo kurinda obusinge omubyanga byabo ngwabwo kubeki nikiyambaho na polisi okugira abantu bingi abalabe mbahweraho omukuleta obusinge omucyanga. So mu region yonna tusubira abantu abali mu 10 nawankubadde abasaba bali mu bayingira n'ebisatu naye abamu bayite bayise naddala olulimi oluzungu saako n'okubala kwe kwasinga okubajjamu ne subjects ez'enjawulo naye so far so good. Abantu bazze era nga bwe mbalabye tubatutte mu ne badduka ne tubaddusa kilometers 5 ne bakomawo bonna nga bali okay
era kati essaawa eno bali mu kukeberebwa okulaba obulamu bwabwe bwe buli. Tusanze okusoomoozebwa nti mu bitundu byaffe bino ebya Greater Masaka oba bannabuddu tebeenyigira mu kutuwa baana kuba nti bayingira poliisi. Titumanyi lwaki kuba bw'otunuulira regions endala ez'engulu eno mu Eastern, Western, Northern, abo obalaba mu bungi nga bakoze eki basabye okuyingira ebitongole byaffe bino ebikuuma ddembe. Naye tulaba nga mu bitundu byaffe bino abantu bakyesuddeyo gwa naggamba okulaba nti bayingiza abaana mu poliisi, so nga ate bano abaana ebandibadde babayamba okuba nti bakuuma ebitundu byabwe. Kati bwe batutuwadde baana kitegeeza tutaddeeyo tutaddeemu mukono okulaba nti eggwanga lyaffe likuumibwa obulungi n'okulaba nti tuli mirembe. So kati bwetunuulira abantu betufuna abaana batono ekiraga nti abantu baffe tebakyenyigiddeemu nnyo. So tubakubiriza bannabuddu okulwana okulaba nti bategeera enkola eno ey'okuba nti security kikulu nnyo ne babeera nga batuwa abaana baabwe bwe babeere nga bayingira poliisi n'amagye babeere nga bakuuma ensi yaabwe nga ne Greater Masaka mwegitwalidde. Eno recruitment egenda kusunsulamu mwabo aba shortlisted okulaba abaana abo bayise interviews bajje begatte ku police, begatte ku Uganda Police Force. Mwekyo ekyawukanyeko ne recruitment zetuze tubeera nazo nti ku luno buli district erina recruitment center, kubanga luli twabeeranga ne recruitment center emu mu region enamba n'osanga nga abantu bangi nnyo, naye ku luno buli district erina recruitment center. Era olwaleero tutandise ne Masaka district wamu ne Sembabule. Enkya tugenda kubeera Kalangala, oludako tubeere Ekyotera, tujja kukola Bukomansimbi, Kalungu, Rakai okutuusa nga region yonna tugimaliriza. So ensonga lwaki wano waliwo abantu batono ate nga ebyetaagisa kwaba petwagala okulondamu biri nti balina okubeera n'ebisaanirizo eby'obuyigirize obwamalako siniya ey'okuna oba ne certificate esobola kuba nga yenkanankana n'obwo obuyigirize obwa siniya ey'okuna. za Asimwera Jesse abwa GNTV Agarkoski. Hona omunshonga niemwe omugambirizi wa polisi habwe change cha Kampala n'emyanya yona ejehingurize Patrick Onyango yaragayo nawe yashababazire kwikiriza abana babo okwegita mu kitongole cya polisi. Biti yayongera yashaba abantu bona okubasa kwikiriza bakababara omuhureji eya census 2024 eriyo negendo misho omwihanga lyetu eriya Uganda. Omushachi witu lekagatuhereze tiri nogenda wa diso naye nakutekara kuki omukono nga akakasa nti oli wampisa awo ne tukuyingiza ki ne tukuyingiza mu polisi. Namba gye twagala mu Uganda, toto namba mu Uganda twagala omuwendo gwa namba 12,500 wano mu Wakiso ba recruitment center eno waliwo division 3 wano mu Kampala. Division ya Wakiso bano balese abantu 10. Division Wanansana balese abantu 11. Division wa Kakiri abantu 6. Kati abantu bonna babadde batekwa kubeera 28 27 abazze, naye waliwo omukyala omu teyazze tasobola okujja kubanga tino mulwadde. Naye abali wano abavubuka 18 abakyala 9. Bino tetutandise leero, okuva ku Mande twabadde eri Kibuli ku police ku CID headquarters. Ku Lwokubiri twabadde eri ku Jinja Road, jo twabadde Kawempe. Enkya olunaku lw'okubala abantu ba census night tetugenda kukola kubanga twagala abantu babeere waka bababale. Kati enkya bali tuteekwa kubeera
eri Kira Division side za Namugongo kati ne bakyusamu bajja kujja ku Saturday tebajja kukola ki tetujja nkyate tugenda kukola Saturday tetujja kubeera eyo okutwaliza wamu abantu bajumbidde nnyo kusooka kubanga ffe kusooka kuwandika osaba abantu oyagala kukola ki oyagala mirimu ne bakusunsula kati bantu bamaze okubasunsula kirabika nti bona bayise bagenda kugenda muki mu training ng'olunaku lutuuse wadde tusaba nga recruitment ejja oba omwaka ogujja wadde tusaba mujje muleete abaana bayingire mikwano gyamwe bajje bakole ki bayingire buli mwaka tuyingiza ki abasirikale ojjukira nti mu United Nations recommended number abasirikale bateekwa kukuuma abantu rechi eteekwa kubeera omusirikale omu abantu 5 kati tulaba kutuuka ratio eyo ya international standard ratio yaffe ekyali musirikale omu abantu nga 9 oba 8 kati twagala kukola ki okuweeza omuwendo oba the number to be enough tukyali batono nnyo tetumala ng'abasirikale oyinza okusanga police station oba police posts zaffe ezisinga osanga abasirikale 3 4 oba 5 ng'ofunye omukisa kati twagala kukola ki okujuuza gap eyo ate oba ogenda ku police post oba police station oteekwa kufuna abasirikale nga 10 12 n'okusooka naye kati tukyali ki namba ekyali wansi nnyo abazze ekisooka bateekwa kubeera n'empisa kasita bayingira ne batandika okubeera n'empisa awo bintu byonna bijja kutambula bulungi naye oba ojja n'otwegaatako ate nobeera nti oli wamputu tolina empisa awo tojja kusobola ki tujja kusobola poliisi ng'ekitongole tumaze okukola enteekateeka yonna okulaba nti enkya oba census night anti security ebeerawo nga tewali obuzibu abasirikale baffe bali bateeketekefu tumaze okubateekateeka tumaze okubawa ekyokozesa mu olunaku olwo kati tewali temweralikirira temutya anti abantu tebagenda kubabala tewali yakutiisatiisa nti togenda ne bakola ki ne bakubala tokkiriza bakubale nedda ffe wetuli wenjogerera kati waliwo meeting egenda maaso okunyweza ki okunyweza security mu ggwanga ne mu Kampala n'emirano kati temutya mbere bagumu tebagenda kubala abantu ekiro twagala kukubiriza abantu omulanga okubala tegenda kubeera ekiro egenda kubeera emisana genda kubeera emisana si ekiro naye bagamba census night ekifo ky'osuze ekiro ekyo bajja kujja babuuze ani yasuze wano ekiro eyo tebayita ki census night kati oba waliwo aze ekiro ng'aze okukonkona nti ye wa wubos togulawo oyo mubbi tukubira essimu tujje tumunyweze tumukwate ngeri gye nkugambya nti omuwendo ratio ya poliisi omu ateekwa kukuma abantu bapeka 5 kati twagala kumanya how many people in Uganda bali wano mu Uganda. If we get to know how many people abali mu Uganda nafa otandika okukola ki okwegerengenya okulaba nti tuteekwa kukuma abantu bweti etuyamba nnyo ate twetaaga Diza Asima Kajese ahaba GNTV Agarkosi. Abebembezi ba National Unity Platform omuli Wakiso bargayo kuterera omuranga abantu bonna okubasa kwetantara abekibiina ekya NRM omuli Wakiso kandi bakarondera Kyagulanyi Sentamo akaruru bagira ngu abantu bonna bine kwehandikisa no kwegita omu kibiina eki bari kwehandikisa omu register zabo eza National Unity Platform. Omushachi witu w'amahurire Kagatereze.
Bezi b'ekibiina ky'ebyobuteegi ky'omundu omu ihanga rya Uganda biitekire orubaju orahura gavumenti ekirikumanywa nk'ekya National Unity Platform ningashi NUP omuri Wakiso aho nabarugayo n'okuteerera abateezi b'obururu baabo okubaasa kuguma nibazoorera ishwa omu bwire bw'okuteera akaruuru kandi nangwa bakareeba abo boona abarikuba nibabeesiga nangwa n'abakumanya ngu nibabaasa kubakorera kandi babe nibabaha akaruuru bitu kutari kugira ngu nibagyendera aha by'esente n'ebindi bintu. Ebyona nibabigamba obwo okuhatiikisa nangwa n'okushwijuma enkarara na za register z'ekibiina kya National Unity Platform kurungi kugyenda omu maisho kandi hoona abeebembezi aba bakozesa akagisha okubaasa kurugayo n'okuteerera omuranga abo boona ab'ekibiina kya National Unity Platform omuri Wakiso okubaasa kuguma nibareebuuza kandi nibamanya abo boona abantu abaine kuheereza akaruuru. Abingi nibagira ngu okuhandiika nangwa n'okushwijuma enkarara n'okuhandiika abantu basya b'ekibiina kya National Unity Platform nikije kuyambaho ekibiina eki okugira amaani omu karuuru ka boona karikwija ak'e2026. N'ensonga ngo bawe ekibbattaka n'eŋŋaana okukolagana oluzungu akiyita conspiracy okwekobaana okulumya n'eŋŋaana okwekobaana naye tutaase ekibiina kubanga ku mikutu gyaffe ekyo kuliko bambeka abatumala n'abamu twali tumanyi baffe naye kati nabo bakolera wa eri kakati information ng'ekuba kibiina gwe waana nga bw'osobola ekibiina kyeyongereyo naye information nga twekuba mikwano tuyingire mu inbox tuwulira bannaffe olulimi lwaffe lukyuke ku mikutu tuyingire mu inbox kubanga mumanya nti kino ekifo kye tulimu Wakiso tulandagana bangi ze kino kirabye kubanga neetabye ku mipiira muzenga mwamanya ogwali wali Wakiso ebulengaawo ng'otegese ne tutoba n'obusajja tutambudde ebifo bingi nze kino kibaddemu tulina mikwano Wakiso district obakuba we baginkwasa okubanga nze mmanyi waayo sikoze gya paliamenti yokka naye n'egyo ekitundu ngikoze eki ngibaddemu ate tutobye mu bintu bingi kati tumanyi baani abo ate abamu ku ffe nga be bamaliridde okuwayo information ng'ate tukuba nga bagamba bange nga kati kusobodde okubeerawo akapiina kagenda mu maaso kakati sente zaffe ze twabawadde zimukoze ziri ku bwereere nga twera bannaye tumanye luno luli batu naye twagala okuwoninga abo balowooza tibagenda kumalirira okutwonoona mu disitulikiti eno abagenda okwagala okumalawo ekibiina bannange tubagamba luli tetwali kyetuli naye kati naffe temubeera oyo nemulowooza mutusirise fenaffe tuwamaliri bayambako abanyampi okulabira ddala nga bamala buno obutuzoganya obutusumbuwa abakutte eggwanga lino emyaka 40 ekibiina kye tulabawo kati beewaanira mu kuwandiisa abantu baabwe. Nze nali ku kyalo kyaffe nze nfaananira ddala abantu abanona ne musajja muli era nze sigula mmere mbandi abo nga bajja bakizunga n'ebirijisitula byabwe tibakola ki bawandiikira ne bansoomoza nti sente betuze tukole ki tukuwandiise ne baga nti nze mumanyi kiki ekibiina kyabwe naye ng'abantu banoonya baki njagala okubabuulira mazima abantu baagala ki nkyukakyuka abantu baagala NUP. Twebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nti yalonkinga okuddamu okulegisalinga bammemba bonna abapya n'abalina kaadi nga zaabula. So nkubiriza bammemba bonna abaliyo nga baagala abatuuze bonna aba Uganda baagala okufuuka bammemba ba NUP bajje bewandiise kaadi nga President we yabagamba za nusu 10. Tuzirina wano mu Wakiso Town Council omulimu balonkize leero Busiro East naffe tukutandikiddewo era wetwogerera bali mu kuwandiisa bammemba ab'enjawulo okulaba nga bayingira ekibiina kya National Unity Platform mu butongole. Ate tulabula abantu abo abeera bazze nga bagala kukozesa mukisa guno kufuna cards ate bagende batuzitwale nti bakiuse nga bamanyi bulungi badde ba NUP namwe tubeetegereza era tubalaba naye byongo birese wabbali tulabula buli muntu yenna alowooza nti agenda kutulemesa exercise eno okugguka ng'alowooza nti buli kaseera ajja kubanga aweereza ebyo byonna wamajje oba bitiisatiisa tetumulabula titumwetegekedde kubanga eno exercise ya mu mateeka ekibiina kyaffe ekya NUP kiri mu mateeka kiwandiike era tusaba buli mumu waali weekengere ababeera bazze nga bazze tubega. Wakiso tegenda kubeera mu muzannyo. Bambulidde composition y'abantu eri wano. Era twasaba n'abo abeegwanyiza ebifo naye nga ba members ba National Unity Platform bonna babeere mu meeting ki
National Unity Platform tegalira muntu yenna bweru. Ate ffe mu National Unity Platform tetwesimba ku muntu, twesimba ku ki? Tugenda okuzimba omusingi omugumu. Tubadde tulina omusingi naye ate guno mugumu. Ensonga lwaki tugenda okuregistaringa abantu baffe. Za Asima Kajese awa GNTV Agarkos. Wewe mnonga Desire Kajezi ahabwa amakurago witkande twayongere misho omuramuzi asamjenyi ori directora nwa president w'ihanga ryituri ya Uganda okubasa gukora imirimo y'oburamuzi hamwe no kushara emishango erizoba yarahizubwa gukora imirimo ye omu butongore. President Yoweri Kaguta Museveni yargayo yashaba abaramuzi okubasa gukora imirimo yabo kurungi mnonga hateine kuterwa hamutwe. Katubirebe. Government, all the Chief Justices and even many of the judges were older than me. I'll be a young man before Mzee Wambuzi and those judges. But now, all of them, they are young people, younger than me. I'm very happy to see that. Our manpower resource is building up slowly, coming as young graduates, going through the judiciary, retiring peacefully. I'm very happy about that stability because that's why even the CJ now is talking of using the retired judges to man the alternative justice. Because we have the manpower, the cumulative build-up of the manpower resource. That's how countries become stable and they grow. So I'm very happy to see this happening in all institutions, the army, the police, the judiciary, the civil service. I'm very happy to see this. I'm also happy with the harmonization which the CJ was talking about. This one you call the alternative justice. Because when I was at university, I was with the boys who were lawyers, like Chief Justice Benjamin Odoki, Ogola, they were all there with them. I have told you many times the case of the boys who killed people in Semto because they were drunk. Our soldiers, Zabron and his colleagues, they got drunk, killed people in Semto, Murule. It was very, very dangerous. The NRM would have collapsed. So when we tried them, and the case was tried, there was to be shot, to be executed. They brought the case to the High Command. I was chairman, but we had a lawyer there, this Jim Wes, he was a lawyer. He's the one who said, no, it is not Zabron who killed the people. It was the beer inside Zabron which killed us now. Even when I used to read Charles Dickens, under the law we are using what they call extenuating circumstances, which that somebody was not responsible for his actions. So this harmonization is very good news to me. I think we should support it so that we really, because African jurisprudence insists on full accountability, not necessarily punitive. You may not even have to be punished, but you must restitute. You must
like the Matoput, which our people talk about there. But Banyankore call it Tokaraba. Now, on my side, as the head of the country, I have been concentrating also on the granary of the home. To grow the granary, and I can report to you that we started off with $1.5 billion GDP. By June, we shall be at $55 billion. We have never met. So now finally I'm meeting him through I think the children. Leaving his brothers who were in the family compound. We hope that those who are serving in the judiciary will realize that the more senior you are, the more your services are needed in the difficult places. For instance, there are difficult land conflicts in northern Uganda. This is the very place where some of the most experienced judicial officers should go. We are now having circuits of the Court of Appeal that the Chief Justice has appointed in the east of Uganda, in Mbale, in Barara, and also in Gulu, to offer services to those who seek to appeal decisions of the High Court. Dzasimagajes ahawa GNTV Agarkosk. Amahuriro ago gaturetera kuhika ahakuhendera amakuru getu gerisoba bitu wewe mnonga iwe ugumire aha GNTV ne kwamagara mazina ganje ndi Claire Tumwine katugarche tureba nizo bari yanyencakare kandi buzimazima program ya evening special erimo ne Gendo Misho ne shaishatu zomwabazyo hamwe na Bishop Dr. Silas Taiwa ekirechi otakaferwa tunyo overnight King of Kings Church ija otwegiteho kandi yori ya GNTV overnight ejo ne ija kuba live no ija kuba no jirebero wanyu ningashi ahora borhona wabatireho GNTV kumara GNTV otakaragaho mukama kurindi